ni DJ Sebbah Maswanku omutaka Sewato gwe mubadde kiye so wana wetuli of course mukolo gwa binyanya tuli mu kulaunchinga tulina show nga 7 Friday eno je tugenda mu wali Kasenge 7 mwezi guno ogwokuna so tugenda kubatwalira DJ Sebbah ono tumubalage naye bana abantu tuwangadde nabo okuvanga tukyali Masaka ne tujja ku kibuga ne tujja nabo bakumugugu nakati buli owulira endongo y'ebinyanya Mbazira Tonny Suuna Ben bano babeerawo ku lubalama era we bali so twagala mu baleetera naye mwongere okumwaniriza kuba abaana bano ebintu babimanyi bakolera ddala emirimu nga naffe tuyinza okubaako n'ebitukola nabo bayinera bye bakola ku sayidi yaffe ne tubeera baakabi so twagala mubaanirize era ku ssaawa eno abali ku TV abali mu kutulaba ebinyanya mulandira mugaze eyo product eyo branding ngazi esukka ku kigambo Mbazira Tonny oba Suuna Ben wabule ne yeeyongerayo nnyo wala kyova olaba ng'olwaleero tuwe tuli wano tugambe nti mumusayinize mu Suuna Ben Mbazira Tonny sikumusayininga abadde part of us from way back nga bwe nkugambye tubadde naye ebbanga ddene era bayire naye asobola okweyogera sooka ojja obeeko ky'obagamba Sebbah ogamba otya mwendi mukulu babuuze ka bakulaba abanda bamugamba mutya bafani bafabe abanyumirwa ebinyanya endongo eri eggumiza kati tugibaleetedde Kasenge nga 7 Friday eno yennyini abantu b'e Kasenge mutulindirire mutegeere ebinyanya gye byava twabitandika tutya bye biki gwe Sebbah ebinyanya bimaze mu bbanga ebinyanya biruddemu ebinyanya wabula walimbuuzizza mwazadde n'abaana mwavudde walimbuuzizza nekirala abakulu oludde nabo bbanga ki be bankuzizza okuva 28 ndina abakulu bano nga tutembeeta embeera y'ekinyanyanyanya nga gye ndi mu kava eyo nsabula nabo ne basabula so omukolo gubadde gwa kusondera simu kola ki omukolo ndabiddawo munnange olina simu Obuganda busazeewo bwe butyo ne bugamba kati abo mukoleko emikolo amasanyu gasusse ne bagamba Sebbah okusinziira kati ku kino ekivuulo eky'amaanyi alina okuba n'essimu oluwati lw'essimu n'ekyeyanziza ddala amiina tweyanziza nnyo tweyanzege kati nange keŋŋende nfumbe ebinyanya wembadde nsirisizzaamu nfumbire ddala nsiikire ddala nammwe mubiwulire amiina promota Joel ogamba otya Sebbah bulungi ono yekalusomba mu ndongo gye tugenda mu Kasenge emiryango gikulosameko kuyingira sente meka kuyingira tugenda tusabeyo katwalo kokka omutwalo gwa Uganda seeza Kenya buleza Uganda tusabeyo omutwalo emiryango gigulawo 8 genda batuguddewo ddala abantu bakuuma obudde tujje tunyumirwe endongo eyaffe ey'ebuddu ku kitwalo kyokka ate mmeeza lwaki weesibye nnyo mu bano badijje b'ebinyanyanya nga tulina badijje abatakuba binyanyanya abantu tobategeka be baliko amasannyalaze owangi baliko amasannyalaze abaliwa ebisaawe abadde b'ebinyanya taata andi kati olaba ekintu kino kyenkulaga ebinyanyanya gwolooza lwaki bitrending okusi by the way n'abaali batabikuba abaali babyogerera ebigambo kati bayinza okuba abamu naye abamu era ku TV babitandika naye abamu ku TV tebabikuba naye olugenda eri mu mabaala ate kololo baroja babikuba sinayogera ku muntu yenna nze obwo vidiyo babutuweereza mbutyagala nkuzanyire wano akavidiyo kakulage babutuweereza nga bali eri kololo babagala vibe nga bakasulamu olwolaba nga audience ogireti so babinyumirwa nabo Maswanku official MC w'ebinyanyanya mu Uganda muzeera kyomubuuza ati abadde anzito era olina omugambye ani DJ Roger neni Melody abo gwe boogedde tulanga twogera ensonga ate ate muleme kugira nanka twogera ku nsonga ezikuŋŋaanya abantu kyogamba DJ neni Melody tomumanyi sinaga kumumanyi mumanyi naye ŋŋambye tubadde twogera ku nsonga ezikuŋŋaanya abantu abawera kitakuŋŋaanya abantu sinnakyogera